Weewaawo tuzze tutinatina mpola mpola n'olwaleero nabagambye tukoledde mu bitundu eno by'omu Kaleere mu Dobby zone gye tuli gye tukyatambulidde tugenda tunoonya ku bantu ab'enjawulo ne tumanya ate embeera mwe bawangalira ziri zitya. Programu oli mu taasa obulamu embeera z'abantu tuzirata ne tuzibalaga ne mumanya ate wa eyo underground mwabe abanene ab'ebikonge gye mutasobola kubanga mutuuka ate ffe tusobola okuba nga tutuukayo ffe nze ne ttiimu eya taasa obulamu tuli ddoboozi eri abo abatasobola kubanga beeyogerera batasobola kubanga babatuukako tubayisizaamu eddoboozi lyabwe mu mbeera yonna okulaba nga basobola kubanga nabo bejja mu mbeera embi ne tutuukira ddala ku ground ate ne tumanya kiki mbeera ki abantu abo mwe bayita n'olunaku lwaleero nabagambye tukoledde eno sayidi z'omu Kaleere mu Dobby zone amanya n'eddoboozi njogera kuno nakuli teri mulala okujjako Namwanje Irene oli mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu gwe natanaba kubanga otufollowinga oba nga otugoberera genda ku YouTube channel yaffe teekamu olutambula mu Uganda ogenda kubanga ofuna bulungi programu emanyiddwa nga taasa obulamu subscribinga likinga commentinga ate obeereko ng'osharinga mukwano gwange comments ezo tuzeetaaga tuziwerukaminga mu mbeera yonna n'olwaleero tusazeewo tukolereko ate eno mu bitundu by'omu Kaleere ate tulabe nga tutukira ddala ku ground tumanyi abantu bawangalira mu mbeera ki gwe omulabi omulungi ali yakatweyungako tuli mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu sambya kwa maama taata wonna wooli tusobola okuba nga tukwatagana ate mu mbeera zonna tusobola okuba nga tubasigira ekifaananyi mbeera ki abantu mwe bawangalira n'olwaleero tulinawo muto waffe oba muganda waffe gye tuzze tusobola okuba nga tuwayawayamuko naye ate atubuulire ku biki ebyamutuukako na biki ebyamubaako mbeera ki gy'ayitamu na butya bwasobola okuba nga avuunuka embeera eyo n'amagezi ki ge tuyinza okuba nga tumuwa so tubeebaza olwa comments ezo ennungi ze mutuwa zonna tusobola okumanya nti weewaawo tulina abantu betwogerezeganya nabeeyo gye muli okusobola okuba nga tubayisizaamu eddoboozi omuntu owansi atasobola kuba nga yeeyogerera tusobola okuba nga tubatuusaako abantu abo gwe wenna atakabira ddatawo omukwano n'oyonoona ddatawo n'ogamba nze kantegewo ka data nsobola okuba nga ndaba programu emanyiddwa nga taasa obulamu okola nno kyamaanyi nnyo omukwano gwange mwe mutufudde ekyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda mwe mutufudde show yaffe okubeera nga ye number 1 show esinga wano mu ggwanga lyattu Uganda tusobola okuba nga mukwano tuyamba ku baganda baffe ekitono ekyo kye tuba tulinawo ogw'omutima ogw'obwa sseruganda gwe tusingira ddala okuba nga twetaaga naffe nabagamba nti sifa abali obulungi ennyo naye tusalawo okuba nga tutuuka ate ku ground ne tumanyira ddala kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu bangi babeereeyo nga tebalina mwasirizo oba nga tebalina gwe basobola kuba nga bagamba naye ffe abataasa obulamu we tuli mu mbeera yonna era we twawulidde nti waliyo omuto waffe atwetaaga oba yeetaaga obuyambi bwaffe twatinyetinye ne tutambula eggendo omukwano ne tetugenda kuba nga tutuula butuuzi kulaba mwannyinaffe oba muganda waffe ng'ali awo atudde nga talina buyambi tusobola okuba nga tutuukawo ate mu kifo wennyini wawangaalira watambuliza obulamu mpolampola agenda kuba nga atubuuzaako atubulira amannya ge atweyanjulire n'oluvannyuma tugenda kuba nga tweyongerayo n'emboozi yaffe mpolampola mukwano gwange osiibye otya amannya n'eddoboozi amanya Namyalo Ruth mukyala Namyalo gyebaleko mukwano kale nyawo nawe gyebaleko kale mukwano fe aba programu eya taasa obulamu twajja ne tukulabako emabegako awo ne tugamba muto waffe tali mu mbeera nnungi tujja kuba tukomawo ate tukuyambe nga bwe twakusuubiza ne leero tusazeewo ne tukomawo ate tulabe embeera ki mwoli n'omuntu ali oba omulabi omulungi asobola okumanya tumusigire ekifaananyi amanye embeera mwoli kati mukwano tosanyuse tulaba nga tuzze nsanyusa okubalaba tuzze munnaife tuli okubeera nga tuyamba abantu mu mbeera yonna nsanyusa okubalaba naffe mukwano okukusanga kakati mukwano tukulaba nga embeera erabika si nnungi twasobola okuwayawayamuka emabegako awo ng'embeera si nnungi naye twagala otubuulira ate twongere okunnyonnyoka embeera eyo gye walimu oba gy'olimu essaawa zino wajja otya kuba nga otuuka mu mbeera eyo obulamu bwali butya obulamu bwatandikawo buti nali mu kyalo ne bazadde bange kale embeera neyonoonekamu awo ntambula nenvaayo nenzija nenjiyako nentandika okuba nga nkola oli mukyalo sayidi zaawa nali Gomba
najja mu kibuga nali nze kola bwawusigaalo kati obwawusigaalo obwo nenemererwa. N'olemererwa walimu wajja otya okulemererwa? Okujja okulemererwa okwo kale bosi wange yali ayina embeera gyanteekamu gyayagala mbeerewo. Bosi ono yali mukazi oba yali musajja? Bosi wange yali musajja ng'ayina mukyala we n'abaana 2. Kati n'ayagala n'abaako ebigambo byaŋŋamba. Olwo ojja okukola obwawusigalo ng'oli mu myaka emeka? Nalina emyaka 13. 13. Embeera yagaanira ddala. Mu kyalo gye wali tosoma oba wali osoma? Kale era ng'ebyatuukawo ku muzadde wange yafuna obuzibu. Okufuna obuzibu kale n'aseerera n'afa. Ensigala awo nga nze mukulu nsigaddewo nze ne maama ng'ate tuliwo bangi, baganda bange bangi. Ko maama ne wabawo muzira kisa najja n'atukola ki? Nansabayo nzije nkola obwawusigalo mu kibuga. Olwo wali mu kibiina ki olwo? Nali mu kyamukaaga. Mu kyamukaaga. Ssente bwe zaagana n'ogamba ko ojja okola obwawusigalo? Nzija nkola obwawusigalo. Kati bwe wajja mu bwawusigalo? Bwe najja mu bwawusigalo embeera n'eremerera nga bosi wange akola ki? Atandise okuŋŋamba ebigambo ebitategeerekeka. Ku myaka egyo 13 oba wali osusseewo? Nali ku myaka 13 egyo. Kati bwe nalaba bwe ntyo nenkola ki? Nemuviira. Nenvaawo nabulawo na bubuzi. Olwo ng'obula olaga waawe Kampala olina gwe wali omanyiiyo? Ate nga nina gwe nali mmanyiiyo nali sirina gwe mmanyi. Mugamba kammale gatambula. Ngenda mu kutambula okwo kale namala ku kkubo nambeerako nsula ku kkubo sirina kyakwambala sirina kyakola ki. Nfunawo omukyala natandika okola ki? Empale naŋŋamba muweerezengako. Nemuweerezangako nga wampaayo ku kasente. Olwo nga muli mu kimere? Mmere. Nemuweerezaako nga wampaayo ku kasente. Olwo ng'osula ku kkubo? Nga nsulawo ku kkubo wensanga wensula. Kati awo kwe okufunayo omulenzi. Weesooka osimbe wakati awo. Weewaawo abagalwa abalungi, tuli mu puroguramu emanyiddwa nga Taasa Obulamu. Mukwano ogenda ku YouTube channel yaffe teekamu Olutambula mu Uganda, osubscribinge, olikinge, ate commentinge. Weewaawo omwana muwala mumuwulidde emboozi ye. Tukyatambulira ddala mpola mpola. Akugambye nti obulamu tebwali bwangu. Oluvannyuma lwa mukadde we omusajja okuva mu bulamu bw'ensi eno ebintu byajja bikyuka mpola. Ayiribye, nze nkuyita kuyiriba mu njogera ennyangu oba mu njogera y'ennaku zino. Azze Kampala ayiriyiza atetenkanyizza obulamu. Agenza akoze obwawusigalo nga ne Kampala talina gwamanyiyo. Agambye nti muzira kisa yamuyamba n'asobola okuba nga afuna ate obwawusigalo awo maka ge yalimu naye ate byatuuka ebigambo ne birema. Embeera neeyongera kubanga etabuka oluvannyuma lwa boosi we ate okumwefuulira okubako ebigambo bye yamugamba ng'ayagala amuganze ku myaka 13 gye yali alina. Bw'atyo yagenda olaba nga tajja bisobola n'atambula n'avaawo. Naye nga ne gy'alaga yali tamanyi. Akutegeezeza nti yasulaasula ku kkubo n'abeerako ku street akabanga paka we yafuna muzira kisomo omukyalo omu ng'ayagala amuweereze emmere mu woteeri bw'amuwaayoku akasente. Tugenda kuba tweyongerayo mukwano n'emboozi y'omwana muwala ono yamwanyinaffe, abamu mwanyinammwe, abamu muganda waffe. Tugenda kuba tweyongera kuba tumulaba emyaka gikyali ddala okuba nga tumusanze ate mu mbeera gye tumusanzeemu. Tugenda kuba tweyongerayo mpola mpola. Odda ku street otuuse okwoyo obuweereza ku mukyala ow'emmere? Mpeereza ku mukyala ow'emmere. Omukyala ow'emmere naye kale era nawo nennemererwa ng'olwo kale yatandika okola ki? Okunzibiikiriza ssente nzikoze sizimuwadde. Naye nga kyaliko oba tugambe ku nneegobako entambula nenkola ki? Nenvaawo. Olwo ng'ovaawo olaga wa? Era ntambula butambuzi sirina wendaga. Wonna w'oyagadde ensi gyekusudde gye neekusuula. Kati mu kutambula okwo
nagenda neŋŋenda nenfukamira nembuuza omukyala nemunnyonnyola naye nga bambi naye embeera sinungi nagamba jangu tugira tubeerako wano kati netubeera awo okufuna omulenzi nekola ki netweyagala nenvaawo kewa omukyala oyo neŋŋenda. Omulenzi ono yali mukulukuluko? Omulenzi yali mukulu. Olwo nga bino byonna byokozesa ku street kuba wajja olina emyaka 13. Olwo wayiseewo myaka ng'emeka bbanga kyeri? Ebbanga si ppanvu. Mwaka nga gumu. Kati nenzija nembeera n'oyo omulenzi namala naye emyezi. Waawo tukyali mu mboozi yaffe, puroguramu emanyiddwa nga Ntaasa Obulamu. Tugenda tuba tweyongerayo ne muganda waffe ono atubuulira ate wali nga tannaba kufuna lubuto, embeera nga tannafuna mulenzi nga bw'abadde abitwanjululiza, nga tannaba kufuna mulenzi oyo gwe yali afunye, embeera yali eri etya? Mukwano, nga tonnatuuka kufuna lubuto wano w'ogambye nti wava ku street ng'oweereza omukyala emmere, omukyala oyo yakutwala waka mu maka ge oba wali ogiweerereza ku kkubaawo oyo? Omukyala yamala n'antwala ewakaawe. Yantwalira ddala ewakaawe. Naye wakaawe kale yalina abaana abakulu abansinga ate nga talina omu. Yalina abaana abakulu kale abakusingako naawe nga bansingako ne bensinga. Kati embeera netukola kyenbeera netulemerera nga buli omu ayagala mukadde anjagala nnyo, abaana nga balaba mukadde anjagala nnyo, alaba obbalaavu ya maama waabwe. Batandika okumpisa bubi, batandika nze akima amazzi, zakola buli kimu nga bo babeera batudde, nze ayoza engoye. Kati newe twatuuka okwoza engoye ezo ng'engoye zaabwe tugeze balwadde. Kulwala kutya? Nga balwadde mu nsonga zaabwe ne banteeramu engoye zaabwe, obugoye bwabwe. Mbugoba obwoza? Nze mba mbwoza. Ekintu ekyo nakigumira. Kyakuluma nnyo? Kyannuma nenkigumira kuba nali siina wensula ate mukadde annyambye siina ki. Nga bwe naamugamba ku nsonga ezo nga ndowoozaamu yakola ki, nze agenda okubaaza ddene obaawukanye. Nze abaawukanyizza. Ekintu ekyo nenkigumira nenkileka awo nenkitwala ng'ekitaliiwo naye nga kinnuma. Weewaawo embeera nno bweziti bwezikyatambula. Omwana ow'obuwala mumuwulidde bulungi, muganda waffe nga bwe nabagambye abamumanye nammwe. Ensonga ze bweziti bwezikyatambula. Tugenda kuba tweyongerayo ne puroguramu emanyiddwa nga Ntaasa Obulamu. Genda ku YouTube channel yaffe, teekamu olutambula mu Uganda, ogenda kuba otufuna bulungi. Osubscribinge mukwano gwange, olikinge, okomentinge ate osharinge. Atukyali mu mboozi y'omwana ow'obuwala. Mumulaba emyaka gikyali mito nnyo okuba ng'ali mu mbeera gye tumusanzeemu oba we twamusangira. Tukomyewo kuba tugenda tufeffetta abantu abo abatali bulungi mu mbeera zonna ne tubatuukako ate mu bitundu mu bawangaalira. Kakati mukwano gwange bwe watuuka n'ogamba nti kosala amagezi oveewo, omutima gwaŋŋamba sala amagezi nveewo. Nensooka nembeerawo kale nga nwanyisa omutima guli ne neevaamu lumu nentambula nenvaawo. Kati mu kuvaawo okwo gye nasangira ate era embeera etaali nnungi eyantuusa kati ku ssaawa eno gye ndimu. Olwo bwe wavaawo waddawa? Bwe navaawo kale bino by'abawala tugeze nga bw'obimanyi eby'abawala. Tuli ku kyalo okwo gye nafunira akavubuka ne kannimbalimba. Nembeera n'akavubuka. Olwo ng'akavubuka ako nga okafunye oli mu myaka ng'emeka? Olwo pambanye kubanga nkulaba wapambana nga bw'otunnyonnyodde. Nali mpambanye nga mpezza emyaka nga 15. Emyaka nga 15. Netubeera awo. Kati omuvubuka ndowooza yagenda olaba embeera emulemeredde ate n'atamanyi nga
nga tamanyi kale nti oba nafuna olubuto nga tannakitegeera nti yanfunisa olubuto kati bwe yakimanya oluvannyuma nannekyangirako omuvubuka yadduka na buddusi n'agenda teyadda ne ku ssaawa ya leero siddanga mumuwuliza n'akuleka mu nju nandeka mu nju n'essimu n'aziggyako wali otutta obwo wali wafunako obuvunaanyizibwa n'omutwala obuvunaanyizibwa okumanya gye baganda b'omulenzi oyo oba gye bamuzaala nali simanyangayo ambi wali okyali muto engeri gye wali wakava mu kyalo nga tobimanyi weewaawo tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya muganda waffe sisita waffe ono ate okubanga emboozi oba ebizibu byazzenga afuna bingi mubituukako bingi mubifuna abamu ne mulowooza ekyokwetta nabagamba era ekyo nnyongera okukibagamba nti okufa si solution ya byonna nkubanga muganda waffe ono singa yasalawo okwetta twandibadde tulina stories zino twandibadde tulina gwe tunoonyako story naye nga bw'atasalawo kwetta mbakuttira bukutizi mukwano gwe wenaasobeddwa eka ne mu kibira manyi nti gye muli bw'olaba puroguramu nga zino mukwano gwange zikuyambako okulaba ng'okkakkana ate embeera nekkakkanira ddala bulungi n'omanya ate bwe ziba nga zikutuuseeko osobola zihandolinga otya osobola kuba nga weewala otya kati muganda waffe ono yali mwana muto emyaka nga gya kito nnyo mwe abaana abawala abali eyo abakyali mu ssomero nammwe abasoma nammwe abeera lusa bagamba kino tokola kino gwe kibaggaana kyokola nsuubira nti emboozi zino wonoozirabako ojja kubanga omanya ate kyoteekeddwa okuba nga okola obeere muwulize eri bakadde bo naye ono ye sijja gamba nti teyali muwulize tata w'omwana yanzirukako natambula n'agenda nga sigazza buyambi bwonna sigadde omu nze maama nze taata nateeberezaamu nga kale tugambe nateeberezaamu okuggyamu olubuto olwo ne muli ne ŋŋamba nze nga saava bwe nga tebaakugjamu nembeerawo nembeera n'olubuto lwange olwo obujjanjabi obulakulabirira ku lubuto wano obujjanjabi kale era saafuna bujjanjabi bwonna oba wali tolwalalwala nyomanyi abakyala b'embuto balwala bayoyaayoya kano kali katonda yanyamba saalwala nnyo kati nembeeraawo n'olubuto lwange embeera nentuuka nenjigumira paka lwenatuuka ku nkomerero esembayo bw'otuuka mu kaseera kano olumizibwa olubuto lukulumye ani akutwala mu ddwaliro era olubuto lunnumye bantu bakyalo be bannyamba mikwano gyange bentwalanga mikwano gyange era be bannyamba ne bankola ki ne bantwala mu ddwaliro bakutwala mu ddwaliro olwo kano kabbiiru k'eddwaliro kubanga sisuubira kuba nti bw'akuwazaalira bwerere ku kano akaseera va kubira ebiseera ebyedda naye ku guno omulembe sisuubira kuba nga wazaalira bwerere era mu ddwaliro batusaba ssente naye era mikwano gyange gyambeererawo kuba nali sikola siina kyenkola ndi awo gyambeererawo bambi negitoola ssente ne bawaayo nenzaala omwana waffe ne tukomawo ewaka kati embeera ya nakawere yenyiga embeera ya nakawere yekyanyigira ino okunywa ku buugi eno oyonsa ino omwana kukaaba siina kyenfuna pampa kugula sabbuuni no si yeewa obuseere ate nga mba nina okwoza sabbuuni omanyi nti omuti gwalinnye gutuuse nakwenkyenkana ku mutwalo olwokikolootya embeera ayagala yayamba embeera aba n'abasanzeeyo wano oli mukwozaayoza ng'oyoza kozi watugambye nti ke ka bizinensi kemukola ketukola n'oyo anti nekasobola okuba nga bababeezaawo kati singa omuntu ali eyo ng'akuwadde kapito bizinensi ki gy'osobola okukola mba nsobola okukola kuba bizinensi nnyingi abantu ze batambuza mba nsobola okukola oba ofunye ka kapito oba osobola bwe mba nfunye kapito nsobola okukola nembezaawo omwana wange kati taata w'omwana ye tewafaayo kumunoonyaako tata w'omwana yabula simanyi gyali kuba n'essimu yaziggyako kati ndi awo sirina kyakukola mambi embeera si nnungi nga bwe mugiraba tuli mu puroguramu emanyiddwa nga taasa obulamu
Programu yammwe nganzi bangi mubeere eyo ne mugiraba temugisubwa bangi temuvaako naye ng'ensonga zonna bwe zito bwe zikyatambula omwana w'obuwala bumulayi muwala muto nnyo akyali ddala naye ebyo nno bye bimu ku bizibu ebyamugwako ebyo nno bituuka ku bantu mukwano bwaleeyo nga tonnabifuna abagambye annammwe abaana ab'obuwala abali eyo mulekeraawo okweralusa naye ate kirungi ye teyeeralusa embeera ye yamutuma okutuuka te okukola ebyo byonna bye yakola agenze ku street lwa mbeera zitunyiga mu bulamu bwaffe bwa bulijjo manyi temubeera eyo bangi mufuna okunyigirizibwa okwenjawulo nga temulina wakugambako oba yadde okunyumizaako naye mukwano ffe abo puroguramu yataasa obulamu weetuli nnyo okuba nga mututemyako ffe ne tujja ate ne tuwayawayamukko ne tusobola okuba nga mu ngeri emu oba endala tutuusa ate eddoboozi lyammwe kwabo bekikwatako ne tusobola okuba nga tubayamba ate ne mufuna obuyambi obw'enjawulo tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi yaffe ya muganda waffe mwannyinaffe baaba waffe muto waffe byonna tugenda kuba tweyongerayo ate tumanye ye kikyasinga okwetaaga kikyayagala ennyo mu bulamu bw'ensi eno akutegeeza nti singa bafunye ka kapito asobola okuba nga akola oba kyonna ekijja kasita kiba nti sobola okuba nga kireeta akasente asobola okuba nga akola muganda wange kakati embeera bwetyo bweri muli mu kwoza ngoye embeera bwetyo bweri kati obadde oyagala kufuna buyambi oya tukuyambe tutya oba abantu abalabi bakuyambe batya kyensaba abayambi kale nsaba buyambi kuba nze maama nze taata ate akaana kakyali kato nnyo omwana wange muto siina we muleka ate nga nina omukolerera kati kyensaba maama nabbanja oyambye abantu bangi ne maama nange nyamba nga bw'oyamba abalala maama nabbanja omulanga gwo agenda kuba guwuliriza mangu nnyo kubanga okyali mwana muto nnyo ate embeera si nnungi omwana akuyonka kuba bwe twazize omwana ye muyonsi tumulabe omwana ayonka ate omwana yanyonka kulaba kozze wenna oweddewo nsaba maama nabbanja wuliriza omulanga gwange onyambe kuba siina kyakola siina wensula bansuza busuza ka bizinensi kako katono tetuyina tukola gwakwoza weewaawo omulanga gwo guwuliddwa ffe bw'otwesiga ffe abataasa obulamu tugenda kutuusa ensonga zo butereevu kwabo bekikwatako ate basobola okuba nga bakuyambira ddala weewaawo ensonga za muto waffe mukulu waffe mwannyinammwe muganda waffe bwezityo bwe zikyatambula akubye omulanga yenna muzira kisale asobola okuba nga amuyamba ate amudduukire kosa n'omwana embeera ebintu bya buseere sabbuuni wa buseere buli kimu kya buseere tayina ngeri gyasobola kubeezaawo obulamu ka bizinensi nga we mwakalabye kangoye abagenda basolooza engoye ku kyalo ate nga bw'omulaba n'omukyala gwabadde naye gwagambye nti nno muzira kise yamuyamba yamuwa ku budamu essaawa zino omwana akyali muto ddala omwana ali myezi bwezi muto nnyo asobola okuba nga abeezaawo omwana we taata w'omwana yamuddukako naye ensonga bwezito bwe zikyali muganda wange kakati mukwano abaana abato oba abawala abali eyo kikyoyinza okuba kalowoozo kikoyinza obbasuulayo kusinziira ku mbeera nga ggwe bw'ogiyiseemu nga bw'ogiraba kuba bangi abali abali mu mbeera nga gy'olimu anti embeera gyempitamu mpanvu naye kyensaba abaana kale genje ngoberera negeegi gye tuzadde kuba nange nzadde muwala kyensaba tuwulirize bakadde baffe si kugenda kweralusa fayini nze kale seeralusa naye era omuntu andaba ngaeyeeralusa naye nga mbeera naye kyensaba tuwulirize bakadde baffe tubeere kale kwegamba abaana abawulize weewaawo mwenna abaana ab'obuwala kw'ossa n'ab'obulenzi abakyali abali mu myaka gye gimu n'abamusingako nammwe abasuubira okuba nga mugituukamu n'abakyali abato mumuwulidde muganda waffe atugambye era abagambye mubeere bawuliriza nnyo eri bakadde bammwe
mawulire ate ne byebabagamye mubise mu nkola muleme kuwunzikanga ye weewaawo embeera ye si yagyesombera oba si yagyeyagalira yali mbeera eyamukaka oluvannyuma lw'okufiirwako mukadde we taata ewaka n'alabanga embeera si nnungi n'atetenkanya obulamu ate alabe nga bubeerawo bamulekera omwana nga bw'omulabye muto nnyo yeetaaga amata yeetaaga sabbuuni yeetaaga pampa yeetaaga omo yeetaaga buli kimu naye embeera si nnungi weewaawo omulanga agukubidde maama Nabbanja akugambye alaba nti ng'oyamba abantu bwe kiba kisobose naye ojje omudduukirire weewaawo programu Taasa Obulamu teekamu genda ku YouTube channel yaffe teekamu Olutambula mu Uganda likinga subscribinga gwe wenna twetaaze enamba eri 07 Zilimu 36 gwoba twetaaze tukubireko genda tuweereza ka message genda ku WhatsApp yaffe tuteeko ka message tujja kuba nga tukasangayo bulungi oba tukubireko tujja kuba tukufuna bulungi nnyo ate weewaawo tusobole okuba nga twogerezeganyaamu ku mbeera yonna ebeera eriwo eyo nno ye programu eyataasa obulamu tulwa okubeera nga tuyamba abantu mu mbeera yonna gye babeera balimu mukwano gwaffe n'olwaleero bwe tusobodde okuba nga tutambula n'abagambe tukoleddeko eno Kaleere mu bitundu ebimanyiddwa nga zooni emanyiddwa nga Dobby zooni gye tukoledde gye tusanze muganda waffe ono nga tali mu mbeera nnungi weewaawo nkakasa nti embeera ejja kuba nga etereera mu kaseera mpaawo kaaga muganda wange tetugenda kuba nga tusukako wano olw'embeera yakadde mbaagaliza ekiseera ekirungi tulabagana ate olunaku oluddako nsigadde nze Namwanje Irene mweraba.